Ekigambo superwoman oba okubeera maama owaddala si kyangu, kye kitegeeza Faridah Nakazibwe agezezzaako okukiraga omwana ono. Bye tuvumbudde ebitonotono ku bye mubadde mwebuuza bye nzize nkutuuseeko about Faridah Nakazibwe, Bruno and Tekyebeleka. Thank you so much for subscribing. Munange video nkusabye jimpeleka like bw'oba tonnaba kubeera ng'ate ogikampeera. Mbeera proud sponsored by Hajjati Kalodo. Nono nga musomi wadduwa munanga kola singo nabo oyina ebizibu ebyenjawulo nga weetaaga okusomereddwa mu business, mu maka, okola ku bya passports, onoonya butuuze mu nsi ndala alina ebizibu ebyenjawulo gwakugamba bugambi mukubire ku namba y'essimu gy'olaba mu kitabo ekiri mu krani essembyayo 067 still ajja kuba akulagirira wakiso wasangibwa. Ng'ate nange still osobola okunfollowingako ku Facebook page yange nkozesa Viki exclusive ensonga ziba zitambulira ddala bulungi. Video bumaze okuba nga mukwano gwange ogimpeleka like lwaki nedda. Omukyala Faridah Nakazibwe bangi kumwe mutandise ennaku zino okubeera ng'ate mu bisala mbu ali lubuto era nga mutandise okukimukakaatikako nti olubuto olwo lwa Bruno. Naye ekituufu kyeki okusinziira ku ebyo bye tusobodde okubeera ng'ate tuzuula biraga nti omukyala Faridah Nakazibwe engeri gye yajja okukwataganamu ne Bruno okwosaako n'omwana ono Tekyebeleka asinze okubagatta ennyo n'okulowoozesa abantu nti masekkati g'abana ababiri wammagwe embaga akiiki ebeera akiika n'ebirala birindiriddwa. Ekisooka abangi mbadde mwebuuza butya Tekyebeleka bwe yajja okuyita Faridah Nakazibwe maama akiri bwe kiti okusinziira ku kunyonyola kwa Bruno kigambibwa nti Bruno ye yasaba omukyala ono Faridah Nakazibwe Bambi oluvannyuma nga maama we tannaba na kuvambula mu bwansi eno. Jjukirako emabega nti Bruno yajjayo omwana ono eri maama we emyezi nga 8 nga maama we akyali mulamu just nga bupookya na birwadde ebyali bimusumbuwa era oluvannyuma lw'okuleeta omwana ono emyezi 8 imagine nga ne maama w'omwana ono Tekyebeleka akyali ku nsi n'asaba mikwano gye emingi okusobola okumuwa obuyambi obw'okulabirira omwana ono lwa nsonga nti yali abuuliriddwa abantu abakulu ab'enjawulo nga bamugamba omwana ono Tekyebeleka engeri gy'ali nti muwala yeetaaga okulaba ku mukwano gwa maama oba okukula ng'alina love eyo eya maama engeri Bruno gy'ali omusajja nti tayinza kusobola kulabirira mwana wa buwala nga alabirira omwana ow'obulenzi. Kakati Bruno munange bw'atyo bwe yasobola okubeera ng'ate asaba mukwano gwe Faridah Nakazibwe n'amugamba munange nsaba kundabirira ku bebi ono era bw'atyo omukyala Faridah Nakazibwe okuva ku olwo munange ennakkiriza alabirire Tekyebeleka era n'amufuulira ddala omwana we paka n'olunaku olwaleero Faridah Nakazibwe ye maama wa Tekyebeleka era ne Tekyebeleka ye maama gwamanyi ku nsi ya Mukama nti yamuzaala. Kizibu kya kuteebereza nakubanga kisangika omukwano nga guno naddala mu bakyala abali mu line ey'okubeera ba socialite okubeera nga aba public figures nnyo bantu bamaanyi mu ggwanga ku social media n'ebintu ebyenjawulo oba categories ez'enjawulo w'omulabira. Si kyangu okusanga omukyala alina omutima ogw'ekizadde bwe guti so nga kaakati ennaku zino omwana ono Tekyebeleka magoba mmerere. Kyenyinza okubeera nga nkutegeeza ku mwana ono siroosi lwa nsonga essaawa zino influencer social media handles ze oba platforms ze nkulu ddala n'okusinga ezimu ku bayimbi bawano betumanyi nti bano bamanyiddwa ng'omwana ono abasinga okubeera nga ayingiza ssente okuva mu endorsements. I think ndoze ensonga nji breakinze bulungi kyentegeezeza mukyo nti Tekyebeleka essaawa zino ali influenced nnyo oba ayingiza nnyo advertisinga nnyo alanga nnyo
companies ez'enjawulo ate nga companies ezo zonna advertisingira mu contract bintu bya ndagaano. Njagala kulangana mwana woyo eyo diru n'agirya. Mwalabako diru ya pampa Brella Kigundu yagirya. Mwalabako brand ya waliwo sabuni gwe balanga still omwana ono y'omu. Waliwo akugamba ayina brands nyingi za brandingira. I think ndoze ensonga tugifunye bulungi. Kale n'olwekyo mukwano gwange nkugamba okufuna ebisingaho ku nsonga ezifaanananga bweziti mu comment section yawe mbeera nsinzira okwagala okutambulira nawe ate era nga nkujjukiza obuteerabira kubanga video gimpera like okunfollowingako ku social media handles zange okuli Facebook page nkozesa Viki Exclusive, Instagram nkozesa Viki Exclusive UG eyo yentuufu, mfollowingako okwosako Twitter nkozesa Viki Exclusive wamu ne TikTok tukozesa Viki Exclusive. Thank you so much. Ate mujjango okwo mubere bulungi ate tusisinkane gwe wamma mu bitundu ebinaddako.